Bw'ataabeewo kikolebwa mu bwangu, Uganda yakwongera okuloza ku butyabaga obuleetebwa okutyoboola obutonde bw'ensi. Ensonga y'abantu okutema emiti nga tebazzaawo, abakugu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi bagamba kye kikyasinze okuvaako kalumanywera. Okusinziira kwa lipoota eyakafuluma ng'eraga engeri abantu gye boonoonyeemu ebibira, mu disitulikiti y'e Mayuge tewakyali kiyitibwa kibira. Mayuge eddirirwa Wakiso, ng'eno ebitundu 86 n'obutundutundu 7 eby'ebibira byasaanyizibwawo, e Mubende ebitundu 79 eby'ebibira mmye, emitiyana ebitundu 56 tewali, so nga n'ekibaale ebitundu 48 byaggwawo dda. Omuti gwe gujja okutuyamba netufuna enkuba. Omuti gwe gukwata ki? Empewo, kibuyaga. Omuti gwe gukwata ki? Amazzi ne gayingira mu ttaka. Mu bitundu by'omu buvanjuba abaayo emitima gyatandise dda okubeewanika nga batya nti ebizibu ebizze bibagwira okuva mu 2010 byandibaddamu envuunula bibya. You are prone to any lightning strike. Look at the Lake Victoria region where you have red. So you can actually only be comfortable if you are in Karamoja, that you are free from lightning. Bw'obeera mu nyumba tuteekawo to receiving a telephone calls. Radio gi switching off. Kubanga receiving a telephone calls, bw'oteekawo radio eyo nayo electronic eyinza ku attractinga rado. Abantu abasukka mu 5 be bakafiira mu kubumbulukuka kw'ettaka okuviira ddala mu 1970. 91 be bakubiddwa laddu ne bafa okuva mu 2007, so nga n'amataba gaakatta abantu abasukka mu 50 okuva mu 2005. Nga tukyali ku bufuubwe bumu obwo obw'obutonde bw'ensi, Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga agambye nti kyetaagisa nnyo bannayuganda kaseera kano okusimba emiti okwewala obuzibu obwolekedde eggwanga. Kadaga abadde asisinkanye abavubuka namakampuni agewaddeyo okusimba emiti obukadde 10 okukuuma obutonde bw'ensi. NTV yemu ku makampuni ageetabye mu kaweefube ono. Mu mwezi guno ogwedde ebitundu bingi ebya Uganda ebifunye ebizibu olw'empewo ey'amaanyi esudde amayumba, esudde emiti, esudde ebizimbe, abantu basigala bwereere. Naye nga buli bw'otuukawo olaba nti amabanga mangi agatali mu miti. So twetaaga okuzaamu emiti mingi egiwerera ddala tusobole okusiba egundi empewo eyo. Kati nsabye nti aba companies ezikola mu Uganda, ezikola business mu Uganda, babeeko n'oluguudo lwe batwala baluwagire basimbeko emiti, ne Palamenti naye egenda kulondako oluguudo lumu lwe tunalabiriranga. Uganda tuli bantu miliyoni 35, bukadde 35. Kitegeeza nti buli mwaka twetaaga emiti miliyoni 8 tufune empewo yeetaagisa. NTV yenyirire mu campaign eno era tukulembedde twagala kubulira buli kampuni yonna eveeyo era n'abantu bonna eggwanga lyonna liveeyo emiti tusimbe emiti kubanga emiti gino gyatuyamba. Kampuni zino ezisigalayo Sipiika yagambye bulungi tetujja kubeera na kuba customers kubanga bonna bajja kuba bali mu byakwetaasa. Bulijjo tulaba obubenje, tulaba buduuda, tulaba buli kimu kyonna emiti zandibadde zituyamba. So kati ngaffe abavubuka tusazeewo okulaba nti ddala tutandikirako ddala campaign ey'okusimba emiti mu ggwanga lyonna, era tusaba abantu mwenna era n'abavubuka mwenna mujje tukwatire wamu tuzeewo emiti, tusimbe emiti. Ng'aba Standard Chartered Bank okuva emyaka 4 egiyise twakateeka obukadde bwa siringi za Uganda 303 503 mu kusimba emiti era nga tugisimbye mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo: Embale, Manafwa, Gulu, Mbarara, Mpigi ne NTV Akawungeezi ku muliraano e South